Yes, abali ku Uganda y'enkyambaniza njagala tugere mu maaso mu programu yaffe eno gye twaleka emabega wali ne Haji Muhammad Kizito Kalole. Njagala mpa ebirowoozo bye singa ye pulezidenti w'eggwanga biki byayinza okusimbako essira. Yampa sekita zaali 3, yampa ey'ebyenjigiriza, ebyenfuna, ebyobulamu, ndowooza zaali sekita ezo 3, ne ebyobulimi, yes, ne ministry ya agriculture oba ebyobulimi, bya bulamu, byanjigiriza, ebyenfuna n'ebyobulimi n'ebyentambula, sekita 5. Haji ndowooza tutandikirawo wennyini nga bannayuganda bakukwasizza obuvunaanyizibwa obanga ofunye obuvunaanyizibwa obw'okukulembera eggwanga Uganda. Tutandike ku sekita ey'ebyenfuna. Wawolaba wogamba nti wano wotandikira. Ebintu biri twogedde ebintu 5: ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyenfuna, ebyentambula. Yes. Kakati ekisookera ddala olwaliwo nga mbadde nkutte obukulembeze, sooka ne ngenda nfuna ettaka sikula mayiro 5. Nga zaaki? Ngenda ngazimbako ekkomera. Bwe ngazimbako ekkomera naye nga teekako okuva ku nassale mpaka yunivasite nga biri munda mu kkomera omwo. Nenteekako TV ne leediyo nga biri munda mu kkomera omwo. Nengenda eruzira mu basibe abaliwo olwaleero nenfuna bakonsultanti ne mbabuuza musibe ekyomutuufu yeetagisa okuta n'obutada, ne bampapula nange neteekamu obwongo obwange nenta abasibe. Mu nnaku 10 osookera ku kkomera. Ekkomera siyinza limala mu nnaku 10, liyinza obutaggwa. Naye osooka n'ofuna ettaka. Ettaka lyo sikweya mayiro ezisukka mu 5 oba 10, sikweya mayiro. Nenteekamu buli kimu kyonna okuvayo okuva ku nassale okutuuka ku sekendi. Ne mbeeramu okuva ku kiriniki okutuuka ku Mulago hospital ne bibeeramu. Nenteekawo eggaali z'omukka nga ziva eggaali, nenteekawo eggaali y'omukka nga eva e Mombasa ng'etuuka wonna we mbafunye ettaka eryo. Otuuka ku kkomera eyo. Okuyingira mu kkomera omwo. Kubanga ekkomera ekisobola omala okuta abasibe bonna abasinga okuba abangi. Leediyo nenteekako abasajja abayivu, abasomesa, abali by'omwoyo, ne mbabula nti bannange nti eggwanga tutandise bupya. Naye gino gy'emisango buli agikwatako agenda wano. Era eyo channel ya TV buli lunaku ebeerako n'eya leediyo ebeerako. Nga bw'olaba leediyo Uganda ng'eraga ebiri mu ki? Mu kkomera. Baakusiba wakola ki? Naleepinga. Baakusala myaka emeka? Nti bansala emyaka 30. Naye twakkiriziganya ngenda kukola obusibe bwa myaka 10 nga nnema. Ekyo bwe mmala okukikola ne mmala okutandika nti ebintu nsimbye, emmwanyi gyeziri, kasooli gyali, buli kimu kyonna, ekkomero terigenda kugula mmere, ligenda kutunda emmere. Kubanga abasibe bwe gye bali abagenda okukozesa amaanyi. Tebajja kugula ki? Mmere. Naye eggaali y'omukka ejja kubeera ng'ereetanga ebintu, ereeta tractor. Kati bwe mmala okubeerezaeyo ne mmala kuteesaawo ne ŋŋenda mu mawanga agasinga ebyobulimi, Netherland, Denmark, Portugal, bwe zityo engenda nfuna equipments, tractor, ezo harvester machine. Kubanga bonna jjukira mu kkomera teri professional tekola ki? Kakati mwe abaliyo, abasomesa abaliyo, kuba mubo mujja kubeeramu nti gundi ono nti profesa amazeeko asiwa emyaka 15 nti yabuze emyaka 3. Profesa abadde akola mulimu ki? Ajja kujja asomese mu kkomera omwo. Mujjayo eri munda n'atandika okusomesa awo. N'abanga bw'olaba bajja Mandela Island ne bamusembeza okumpi n'atandika okusomesa.
kati nasali tewali mwana afuluma abaana bazaaliddwamu abakozi mu nasali secondary mpaka university era omwo mujja kuvangamu nabalekikyala bajja okusomesa university ezo abava mu university bajja okukkawo paka wansi nja kuba sijja kwetaagisa nnyo ate mani pawa eva bweru amweri omwo kati bumala okuleeta equipment zonna mbireese ebigenda okukola ku byobulimi irrigation byonna ne bibeera awo kakati nenzira mu geno ng'eggwanga mu ssomero eryo kati ninyo haji mu masomero ago oba ogenda kubasomesa ki ebyensi nga bwe batusomesa ebyensi eruzira basoma sirabasi basoma yayoleedo yes gyensomesa kakati ebirala by'oyinza okubasomesa ebintu bira bwe mala okudda ku ebyo ensi ngisomesa nengenda nnyo mu vocation ya eggwanga eryo ekkomera litandika n'okutunda ebintu ebulaaya ababazi gye bali eruzira awo tewali professional teriiwo balekekyala weebali baprofesa weebali bagenero weebali buli kintu kyonna mba nakyo ababazi mba nabo abaluka emikeeka mba nabo abaluka ebirego mba nabo abakola buli kintu kyonna bamakanika mba nabo ezo trakita zonna zituleeta tewali ejja bweru tuyimpotinga makanika bisigalamu awo kati nentandika ebyo bintu bijja nga biyijira ku musolo tax free amafuta gajja butereevu gundi zibeeramu omwo shell company zibeeramu omwo gali tax free tractor eri tax free spare eri tax free loole ziri tax free kati ebyokulima nebibeerawo awo nebatandika okutunda emmere ebweru nebatandika okuguza ekyo nekikuwa nentandika amasomero nze tewali mwana alina kuva ku kyalo kwasula n'atambula nga bwe nakirabye olwala lino nakisomyeko sinaba kigenda wala bagenda bajja kusuka kilomita peka waliwo kino nabi mu vision nti baleeta etteeka tewali mwana kutambula kusooka kilomita 5 kuva wakolaki ng'agenda ku ssomero bakola wala bakiweesa nnyo awo tujja kukola amasomero ge tubeera namu olw'ensonga abantu bavuga abaana kilomita 67 wasula tewali ssomero lyamuki lya mulembe agenda e Kampala nakase abatwalawa kati basigala mu kilomita witese kilomita 5 kitegeeza abagagga abajja kulwana nnyo okukola essomero liriwa kati nze tewali mwana ava ku ssomero wasula genda kusomera Kampala bw'oba oyagala genda osole Kololo bw'oba oyagala omwana asomera e Kampala osula Bunga asomera Bunga osula Kira asomera Kira osula Bulindo asomera wa Bulindo oli Masaka asomera Masaka avaayo kuyingira university gyosula gyosomera ne Masaka zonna ezo university nziteekayo nga za gavumenti ayise Masaka college obulungi tikiti Masaka university weri wali giyingire tojja Kampala kakati nembalance nga region zonna ekyo nenkiteeka ku byessomero nenkiteeka ebintu bintu bigenda okugera kibuuzo kinene toyinza gamba nti nja kukyogera kyonna nkimale omulundi gumu tekisoboka kati njabula mbujaguzi kati nemanya nti ebyenjigiriza nti amasomero gonna tewali mwana atambula kuva ku kyalo kitegeeza tujja kukola amasomero ago gabeere ga mulembe omutindo nga gwe gumu ggwanga lyonna tewali mwana agenda kusoma bonna basiriwale ekyo mu ggwanga eryange tekijja kubeerawo nti omwana asomera eno no mwenna musoma ekisomo eki awo sigala akola ewange n'omwana owange kuwaawo sigala amusinga ambuulira bubuulizi lwakigongo owaawo sigala akoze eki olwaleero tussa obwongo bw'abaana bonna abasinga obungi ne tubafuula abasiru kuwawula amasomero owasomera gindi onaasomera ku banna basiriwale baneekana batya ng'ate bonna bagenda bavuganya ku mirimu bonna bavuganya emirimu gye gimu kakati ekyo bwe kimala okugwa ekyo kaneezera mu agriculture mu agriculture kyensookerako ddala tewali ddagala lijja kujja mu ggwanga Uganda nga lireetebwa musuubuzi obutimba bwonna obw'ennyanja tewali musuubuzi kuddayo kusuubula katimba ebyo bya gavumenti bwe mmaliriza ebyo nentandika neŋŋamba nti kati okulima kutuuse nti kampuni entaabuza ebintu nga bwolaba zaaliwo zitransaction Uganda Limited ya gavumenti eggaali y'omukka weeri tutwale ebintu ku bbeeyi ensaamusaamu mu transportation bwe mmaliriza neŋŋenda nengula ennyonyi eza kago eziwerera ddala
ne nnoonya obutale e Bulaaya ne ngenda zigula stalls mu nsi ez'abazungu ne batandika okulya ku ffene waffe fresh, ne batandika okulya ku ndiizi fresh, ne banywa ku mubisi omusogolerewo oguli fresh. Ekyo kyangu nnyo. Ne balya kawunga kaffe. Kati ogula n'ogenda e Germany baagala ffene okukamala taliyo. N'ogenda e Bungereza ettooke balirya, n'ogenda e Buwarabu ekijanjalo ne capati bitambula okukamala. N'entandika n'efuka food basket y'ensi yonna. Kati bano abalimi bokka totawaana, emmotoka fresh zijja kujjanga mu byalo, cooperative ziddewo. Togeze okunoga vakedo. Vakedo we bali abajja okujja tunoge vakedo naawe tuyingira ffenna mu musiri gwo, tujjewo ekyo tujja kiddira wiiki ejja, si kuwulula kubanga twagala okutwala wa e Bulaaya. Emmotoka zino zigube buli muno omuloka buli obutambula obwa fridge. Yes. Bujje nga buli ku tax free. Buli mu cooperative. Omulimu gwabwo gw'ebyo. Kuleeta bintu, kuleeta amenvu, kugenda kuleeta vakido, kuleeta micungwa, bigenda Bulaaya katale nakakola dda. Ennyonyi zeebase entebe zi Boeing zibisatu 8. Nina eziri awo zirinza obulinzi, nnyonyi zibeerawo nga 10. Zino ze Germany ziri mukaaga, zino ze Bungereza ziri mukaaga, zino ze Netherlands ziri mukaaga, zino zigenda jini na jini. So nga sisobola ku breachinga contract yentwala ki ng'ebyo government strictly yebikola. Nze noonya butale, sigenda na kulimanga gavumenti okujjako ekkomera lyange ne UPDF police, ebyo nanja bikola. Police ejja kuba n'essamba zaayo, prison ejja kuba n'ezaayo, UPD ejja kuba n'eryayo. Omutajja kubeera general yekka ndi kubanga yakuba mundu. Njagala general ayigiriza bakyusa batya eryenvu okufuuka ekyenjawulo abazungu baliko ne mugo bwa general. Abalimi bannansi obogenda bempa walinga otya bali mu agriculture hajj. Anti bekugambya abo abali mu agriculture tractor zijja ku byalo. Tractor ogati olina omusiri nti ngulina n'abasajja bajja okukola ettaka nti wano wagenda ntangawuzi kutambala. Ene mwanya egenda wano, ettooke ligenda wano, situgenda kujja kulima kifa mukooko. Basajja bajja kukebera ettaka bagambe nti eno wagenda kino. Bamanya nti kati entangawuzi ejwala abasajja banywa entangawuzi Abasudaani Abawarabu obutangawuzi bwaffe buno Obuganda. Nebuga nti kati entangawuzi eva wano tugitwala mu powder, tugitwala eri fresh, tutwala efaanana bweti buli kimu weekiri, tutwala ennyaanya eri fresh, tutwala ennyama eri fresh, tutwala ennyama ey'omukebe, buli kimu kyonna tusobola kugikola kubanga ssente weeziri. Ebyokulya food products eziri exported oba eziri imported mu ggwanga oba onaazikola otya kuba ino gavumenti eremereddwa bingi ebyimporting bw'ennyaanya ezisinga ziva Kenya. Tusobola ate nze nyiza okuimport tekisoboka. Tutandise okuimportinga ennyaanya emyaka giringa 10 emabega. Mu Uganda yonna tetwayimportinganga nnyaanya. We've been exporting amenvu gagenda e Kenya. Gabadde gagenda e Kenya abasajja bannamasaka batwala bogoya, batwala ndiizi e Kenya. So bino byoyogerako n'entangawuzi zibadde zibaddeyo nga zitwalibwa. Naye agiro kyobona kikola etya nga tulina endagaano mu East Africa ezokubeera nga okutambuza ebyamaguzi freely. Kenya esobola okweta, Rwanda esobola okuleeta kuba tuli mu katale. Tulina onoonya obutale amawanga. Bw'oleeta paati y'e Kenya ng'egula emitwalo 35 ng'eyange ya mitwalo 6. Oyinza ogyezza. Waliwo ekintu ky'otogamba toleeta. Gwe n'okirima mu bungi n'ogoba bugobi kiri. Kati ekireese ennyaanya y'e Kenya kiki? Eya wano ya bbeeyi. Eva kilomita 1000 Singida kuba mulimu neziva e Singida Tanzania. Nga tezivudde wano. Nejja nevuganya katale ka wano. Teriiwo. Karoti tajja tava Kenya. Wano ettaka lyazira karoti. Kuteekateekebwa kwekutakola ki? Kwekutaliiwo. Kuba ebibuzo bino byenkugira kuba oba ku ntebe y'eggwanga eba y'amaanyi ekyo ebibuzo birina okuba nga budgeti osuubira erina kubeera etya mu kisanja kyo nga gwe president ey'ebyobulimi kuba ebyobulimi birina kubeera backbone. Kyenkubulidde nti eze sekita 5 kwekwetunga ebintu ebisinga obungi. Kwekwetunga ebintu ebisinga ki? Obungi. Neesiba nnyo mu
vocational schools ezo nze amagezi agangu bali gasinga okukola saagala kusomesa muntu kwogera luzungu nanduwandiika oluzungu lwogere kitono naye ngaosobola okubajja siwali nsonga yonna etuleeteza bitebe biva China nga tulina embaawo wano why tubadde wano emyaka n'emyaka mabo ava bawoza abayitala avawa abasajja bavudde wano China bazze wano balina kasajja bali ku mayinja gaffe basala agasala atya nga ndi wano genda olete masiini batuuna ntunde gavumenti esobola bulungi okugula masiini y'omuchina muchina oyo ajja ne kamasiini yewolako ewole okuva e China abo abajja wano banaku baavu balunkupe tebasobola kuvuganya mu katale kewaabwe ne bajja wano ne bajja batandika okusala amayinja getugula kati saawe China osala ti ejjinja lyange nga ndi wano emasiini gye netobolesire esala ejjinja kakati ebintu byonna bizigamye neŋŋenda kati bwemala ku education ekyoyogerako abaana bajja kusomera wano tebajja kubuuka byalo namigga nga banoonya kukola neŋŋenda ku malwaliro amalwaliro nengakola tewali kujjanjabira muntu bulaaya kibaddewo wano bakulembeza abaasooka babajjanjabiranga Mulago abaana bonna babazaalidde Mulago Ssaabasajja Muteesa bamuzaalira wano mu Makindye so yazaalirwa kakati ate kikyo nombuulira lwaki tebamutwala bulaaya kakati buli kintu kyonna kikolaki kisoboka amalwaliro nengakola nenzizaawo awagala kubanga amalwaliro si bizimbe amalwaliro ddagala tulina eddagala wano nengenda e China nenfuna abaana kuba dokita mwe bali bano nintandika okuleeta basajja abakola apo weeziri ebintu bino byonna bijowulira biboze byogerako ebintu bitukyuse lwa bwongo butono abazungu bajja wano mu 1860 bajja mu 1860 yemyaka 10 n'omusobyo nga 10 nga mu 8 abaganda babasanga batege balina ebiwandiiko byabwe ani yabasomesa ani yabajjukiza nti omuganda abala emyaka batusanga tubala emyaka tulina eddaaza tetulina emyezi mu Buganda tetulina eweeki tetulina zikasambula zivaawa ani yazitusomesa kakati bano abasajja bajja ne tubakkiriza ne batuwoza ku bwongo ne batuggisaawo ebyaffe otegeera kirala weeteeka ku science togenda kukola nnyonyi tonnatuukayo omusawo atandikibwako mu gavumenti oyo yandisasuddwa ensimbi kakati ekyomusawo okuterekebwako tekyetagisa sente nyingi omuntu yennyini nnyo bw'oba oyagala omusawo omusomesa omwana w'omusomesa yabeeranga wano civil servant ekisooka bw'wavanga n'ogenda ekkulu omwana yatandikirangawo okusoma ku ssomero eryo lyennyini taliko kibuuzo gwogenze naye enkeera ayingira ki ayingira ssomero kakati bw'omwana w'omusawo gwogamba omwana w'omusomesa gwogamba amasomero gaali baddewo omwana ayingira mu ssomero Nokyengamba malwaliro mu byobulamu omusawo atandikibwako yandisasuddwa ssente mmeka kakati omusawo aba alina omwana ng'asomera bwereere nina ennyumba gye ddamuwa ng'omusawo atambulira ku mmotoka kati wabeerawo ebintu by'otunda n'ogamba nti kakati bwetaavu ki bw'alina ekyo abayivu n'obaleeta bakonsultant bajja si gwojja okutula buli kimuntu kyonna okikole ki ekireeta obuzibu gwe okutula n'oleta amagezi go mu buli kimu nze kyenjagala omusomesa omwana asome omusawo omwana asome emmotoka agirina wasula alinawo bw'aba wesikala ng'agifunye gavumenti gimusasulira kati ebyetaaga ebitwala essente nosooka obimutemako okitegere kubanga ebintu byagamba omwana wange agenda kusoma gindi mu ddwaliro omwana atambula sirina motoka etambuza mwana mu ddwaliro emmotoka mu kyalo muno zibeeramu ne mu kyalo muno abaana batambuza na bigere abaana tubajjako n'endwadde abaana bali mu kulinnya mmotoka buli lunaku omwana n'atandika okulinnya emmotoka nga ayonka n'amala yunivasite ng'ali mu mmotoka omwana atambule primary yonna ne secondary yes kubanga ku kyalo kilomita 3 ate genda muvuga muzaawa kilomita 2 ate nkuvuge mu mmotoka tambula ogendere komawo
nga kigendererwa ki ekiri mu mabega w'okutambula. Abaana babiri nga batigiira. Okitegedde? Kuza bwongo, brain Ubwongo bukule, development. yes. Okay. Abaana bano bonna boolaba olwaleero lwaki abaana baffe abamu tebakyasobola kukola kintu kyonna, lwaki buli kintu kyonna balowooza kyakutunda kyakubba kyakukola ki, tasobola kumanya kintu bakikola bwe kiti. Tayinza kumanya nti omuntu asobola okuva wano n'atambula n'agenda e Kampala. No, oba tasobola kuva n'okugenda kugenda mu kilomita emu kusobola kugulawo tekawe. Lwaki omulowooza nti ayinza okugenda eki e Kampala? Kati bw'omala okugyawo ebyetaavu by'omusomesa, by'omusawo, eby'omulimi, kubanga omulimi ekimutawanya talina katale, talina turakita bwejja ku kyalo. Wamala olina yiika mmeka? Ti yiika 5. Sayini nga bagende bazirime, mafuta gali tax free. Nti wamala tulimyewo yiika 5 nti tukostinze sente bweziti nemuziwandiika. Time ya harvest nekola ki? Netuuka. Kati bwetuuka n'osimba n'okola loosi. Loosi tugikola ffenna. Si gwe okola loosi. N'oddira omuntu n'omuwa ensigo ne zifa n'omutwalako ekibanja. Anaalimawa oluddako. Kugagwe oyagala magoba ye talina yafiirwa yekka. Kati ebintu ebyo ogenda obikola kuwuti. Ensi esigala ekola ki? Bajja na kulima bafiire mu nnimiro kubanga vakedo wali alaga n'akatale tekagenda kufa. Pound, amatooke gola pound, yes. Ebungereza akabokisi emitwalo 7. Mugiri abantu abo ettooke tulirina wano. Nze sijja kugenda bannayuganda abayindi bali mu kufuna ssente mu agriculture yaffe ne batunda amatooke ebungereza. Abadde bagatunda bano mugalubaani kati abasinga obungi bayinde bagakola. Lwaki siteekawo sitoo wano ya ggwanga? Okitegedde? Kati ssente zino bwe zidda akatale kali gye kali, ssente zikoma mu Bank of Uganda, first of all dola n'enginafuya. Tuba tetukyasobola kufuna buzibu bwa dola. Tulina kye tutwala ne tuzza dola Bank of Uganda. So kitegeeza tetukyalina buzibu bwaki. Ssente abalimi bafu ebijanjalo bafuna, buli kimu kyonna bakola ki? Vakedo bafuna. Vakedo yo gwolaba y'omu asinga okufuna juice asinga okuba omulungi. Funako omuntu omu akukolereko vakedo amutabikemu emiyembe omunyowule, tojja kuddayo kunywa mu kintu kira mucungwa. Smoothie, yes. Kati ebyo byonna byonna e Bulaaya babyetaaga. Juice waffe n'oyo nga wamunyweddeko toyinza namukkiriza namunywanga e Mombasa. You can't believe it. Juice waffe tukikola nakikkiriza. But we don't know. Value addition, yes. Yes. Tugula tomatoes mazze zesta lava egindi. Mutwalo gumu wali omulungi tulomulya ne ale kugumu kanaana. Ketchup. Ennyava mu nnyaanya. Yes. Kambula tumulina. Ebyo byonna tusobola obikola ki? Sinyetaaga kusoma genda wala kuleeta gye bali abaana abajja okusomesa bano. Ekyuma okireete kikolako ekyapu nga gavumenti tikisobola kulema kubeezaawo. Omanye nti ekindi ebulemeezi balima kamulabi tujjamu kubiraawo. Ennyaanya ebulemeezi gyeziri, ennaanansi gyeziri. Abasajja bafuna ssente wano batunda tebalina genda e Dubai ne bamu ku basinga okutunda juice. Emiyembe bagirimawo. Emiyembe gyonna abantu abamu tutandika n'okunywa sima bayita flavored good buwoowo naye nga tulusi tebiri fresh naye nga tulina ebintu ebyaffe biriki. So eggwanga Africa teririna buzibu. Is just to sit down na kulitegekera. Lekikyala mugyeeko ebizibu byonna, kuweerera mwana, kusula, kutambula, kusomesa. Ebina byogera tax base oba omusolo oba ogenda kubijja. Ate bino ebigenda e Bulaaya. Ntikisinga. No. Buli kyotunda wali kiri tax. Okitege? Jojja mu kyalo emmwanyi that's taxing. N'engitwala e Bulaaya. Nze kennyini gavumenti bwe matwala. Jjukira bano mbanga bensuubulako. Ntunda. Nze nga gavumenti nsooka n'entunda.
emire gye ntwala omukaaga esatu enanga ennyonyi yange negitunda eddola negitunda emitwalo pawundi egule 14,500 nenkatunda abantu kababiri nenkabagulira emitwalo 9 ettooke ly'emaazi gyemu ettooke limu olitegedde sobola olitundamu akakadde nga ndi katale k'ensi k'ebulaya ak'ensi yonna olitegedde vakede emu nsobola ogitula emitwalo 5 nga ndi katale kaawa kakati nze gagomeri bansuubula bano mbagulako coffee marketing board ogiraba mu 16 amagoba gabafuna agope agakadde kamu n'ekitundu bazimba Amber House ne bazimba ekyo Farmers House okitegedde ne bagula acres 27 ebugoloobi zava mu mwanyi ago si magoba kati gagenda gana gati banansi emisolo bwe tutuukidde olwaleero nga bangi nnyo bagika baleeta ebintu ekisinga okuleeta obuzibu gavumenti batekola mu gavumenti yo bwogenda bikola otya bannansi butaka bamisolo kutta bizinesi zaabwe kulemererwa gavumenti bwe batekola etunuulira musolo omusolo tekola oyagala gavumenti yebeere ng'ekola gavumenti z'abamini zaali zikola ate nga ziri ku sabotage tezafuna musolo ogufadda bwe kuti yes gavumenti ya Uganda ekola ki bano banyuunyuusi ekola ki nga n'olwaleero batugamba abalina amasomero sente zisooka mu revenue gulwaki zimba agago zimba agago takisinga agago lwaki oyagala nze eryange lyonwanaga nodirect amasomero n'ogafuula komasho nze sijja kugamba tokola ssomero naye ngenda kunafuya essomero olimpitire ogenda kuli nafuya otya erya private nga public zezisinga oba ogenda ganafuya otya aga public njagenda nkola aga private oganafuya yakuba mu gavumenti eno aga public ganafuyiziddwa nnyo aga private bwana atandika okujja ewange ejja kukendeeza ku bitabo ebbeeyi sasula bulungi abasomesa kakati omusomesa yegomba okuva mu private agende mu public of course yajja ewange mu gavumenti ekyokubiri equipment zembango zesanze ebeera ku tax free nze gwe nja kukusasuza omusolo ogwanika ogwa private bwe sikusasudde naye nja kukusasuza naye nze sisasula kakati bwe kijja kuwalizibwa omwana omusaba akakadde ewange muteeke kwana mu 5 ng'ate omutindo gwe gumu n'okusinga ogugwo watoloza okuvuganya na gavumenti tosobola kuvuganya na gavumenti otya nze sijja kulwana naawe ojja limpitira essomero ojja limpitira sijja kukuba miggo gwamala tiva mu ssomero kikwegamba okifuula kizibu nnyo obutotandikawo essomero ly'obwannannyini kyekireese ebyensoma okulaba nti bano abaana bakyuka ono asomera mu lyebbeeyi abaana basomera $6 oba kusigala agenda kusomerawo kyekimu ekyamalwaliro bogenda gakolwa otya aga gavumenti abantu bagakyawadde n'obwesige tebuliiwo aga lwaki bagakyayi omanyi lwaki bagakyayi gavumenti yo bogenda bikola otya tuvadde ku ebyo sooka ove ku yange kyali kibaddewo fe twagendanga ekibuga mu ddwali toyina kyotwala ojja kuleeta n'ebiku bwabanga mukyala toyina alina lubuto talina kyatwala bino mama kiti simanyi nesooka bazibawanga omulwadde teyasulanga alwaza teyasulanga mu ddwaliro mwajjanga buziremujjanjabi n'emmere nga bagituwa netulya ku y'omulwadde kyabangawo kitya bweyagala kite nzigenda kuba kipya sitandika kipya nzizaawo ekyaliwo ojja oleeta buleesi biri bya gavumenti ziri ezakola byaliwo sigamba ti bipya bitandika butandisi gambe twalyanga n'emmere y'eddwaliro tugenza okulaba omulwadde tufaayo tukkuse bagenza okulaba omulwadde tufaayo tukoze eki tuvaayo tulidde era batugenda bagamba bande obudde bukoze eki bagoba temuli asulamu batenda nti bwe bali abaaki kakati tugamba nti byenjogerako tugenda kutandika bipya ezo zigamba transportation ezaaliwo transportation Uganda Limited zibaddewo clearing and forwarding ya gavumenti Uganda Transport Company UTC zibaddewo tugamba nti bintu otandikawo biki
cooperatives zibaddewo zenjogerako ezo nzongera mubongezi maanyi tiri zibadde za mwanyi nakasooli ne pamba zijinale kati ntandika n'okuleeteza vakedo ebyentambula bogenda bikola oti olwaleero nga ebyentambula transport sector kitotegeera oba ddala kituufu bya ntambula ebirina direction tomanyi na direction kijje bikwata gaali za mukka gaali y'omukka yesinga okunafuya ebyentambula kule gaali y'omukka wano zitambule zigende ekimu kisinga okuba ekyalayisi okukola zeziguudo z'eggaali luguudo gaali walayisi nnyo dukola mu bitundu ebimu okukyako ng'eyise mu Rift Valley ng'ezo n'esi lwa bbeeyi nnyo okusikwengala zino enguudo zitwala millions za dollars and what ne mukola enguudo z'eggaali ne lutuuka e Kasese gye lwali ne lufubutuka eggulu gye luli ne lugenda lufubutuka emmoroto gye lubadde n'ogenda oluleeta ne lugenda lugwe Mutukula kugamba buli sekita y'eggwanga Uganda eggaali emu ereeta ebiyumba 100 awo n'okendeeza transportation y'ekkubo n'amakubo gakendeereza okwonooneka kuba gakendeerako emmotoka kitegere gakenderako ki gagamba omuntu akiraba nga okukozesa amafuta n'okukozesa eggaali y'omukka ate kyalayisi gwe boogi omanyi eboogi yalayisi nnyo ogitekako ki nga bw'ogamba nti ebintu bijjidde mu nnyoni ku mmeeri emmere ereeta konteyina sinye 4,000 enva e Bulaaya n'egyegwa e Mombasa genda mu nnyonyi olabe era gejajjira 4,000 olabe yenkana ki aba mutono kakati ebyo byebintu titutandika bipya ababbi oba ogenda bakola oti abali b'enguzi enkomera nakutandikiddeko esiko ya mayiro 5 gaki bibonerezo ki byoba ababbi nti tukutte nti gwe adileba gukole ng'okyali muvubuka ojja kutegeera togenda kuddayo kusobya gwe gukola omusango ng'okyagalina amaanyi agakwata 10,000 ojja kulimu okitegeera ng'odibaza ensimbi z'omuwi w'omusolo ensimbi z'omuwi w'omusolo eriri egambye nti nage nti nta abantu naye mbagamba ekkomera liiryo mulitunuulire kweri ku YouTube Uganda Television kyano yaalyo si yakusasulira oba ku bino ebya DSTV no eyo kyano si yakola ki zino zona bakusazeeko ojja kulisangako wali olitunuulire musajja oyo bamusibira ki oyo nno si yali akola ministry gundi permanent secretary nti yali ez'obugaali byonna mbikutundako byobadde olina n'ogenda square n'otandika okukola kubanga permanent secretary aba alina profession at least olwosomesa tobulwako ojja kukola ki tewali eri tebulwayo tojja kukola buli muntu yenna abeerayo aba alina kyajja okukola ki zino engatto zolaba ez'amagye siyinza kudayo ku importinga ngatto y'amagye ngera zikolera awo ninda kuleeta ekyuma okuva eyitale ekikola eddiba okutuuka ku kukola ki nkola engatto awo abakyayina bakola engatto nga bazikola mu nnyumba ze gavumenti enemwati okukola engatto nga nina amaliba gente wano tekisoboka kakati omusango guzze sikuyamalira atano genda kugambya ago n'abaana bano banemererwa kampiringisa nja muteekaawo kubanga eri abaana balina effujjo abaana bato nabo nja bateekayo nabo mbalagitaliko balaga mwana wa myaka 6 mwana wa myaka 7 yalemera abazadde be walemera abazadde wa Amina gwe njagalira ddala yalemwa abazadde tetulina mmere kumbi gyeri waliyo tulaba twaliwo okuli modern eriyo kwa tractor naye nnaku enteekayo sekita eziri eyo block ngezo za nkumbi ab'enkumbi categories kiboso otumenyako noga nti bono abbye ensimbi za gavumenti bepinze baana misango mingi kuttira munno bwereere wadde tractor weeziri baliyo nga section eyo ensi ya tractor section ya tractor baya business naye kati yaabo kubalaga nti omuntu takikola era ba interview bajja ne bababuuza ne babajja bakusibwa ki wakola otya mwaka ki wakakola bbanga ki kyokozeeyo era omalaze ne gamba nti oba osazeewo sigala muki kibonezo kimaze nti oyagala kusigalawo ntisigalawo genda osomese wali nnyumba weeziri sabalekicala ennungi empitirivu n'ova eno mu busibe n'ogenda olinnya goloofa wali n'otandikisa okusomesa ensi nitandika okutambula mu masomero g'abantu okubuulira abantu
kino si kituufu tekikolebwa ensi ejja kutereera. Abagenda abankuba kyeya abava mu ggwanga Uganda bayitirivu bakendeera ate lwaki bagenda ekkuba emirimu n'ogenda nze nina mutabani wange yangamba ate muzeeyi nti nina mukama wange wano ayagala abazimbizimbi nti muga nti tewali buzibu netwogerako awo yangamba mpeereza kubaagala okugenda okuzimba nemuweereza passport aweereza visa naye mugamba oluvannyuma nemubuuza nti sente mmeka abazimbi boyagala kirasi y'abazimbi gye yali ayagala nali maze ogitegeera abategeera kye bakola obulungi abateetaaga kulagirira n'agamba emu kitundu nemugamba abo si balina emu kitundu buli mwezi nemuga nti abo si bakola ki kakati nze ku gavumenti eyange tewali ayinza kugenda kolera miliyoni emu kitundu tajja kikolera ng'asobola okulima wali n'agamba nti buli wiiki afunyemu kitundu omwana asoma somero weeriri sirya bbeeyi era teri mwana asigala waka kubanga nze nkugulako ebintu tewali muntu ayingira musuubuzi agenda kuyingira kugenda kugula bintu biri alphabekit ekyabezanga omutindo gw'emmwanyi mu biseera byakiba kitaffe emmwanyi yagulibwanga butaka waako kyalo tewali ndebe eyingira mu kyalo bw'aba tagiguze batagiguze nze kamwe koogera bankeeranga bukeezi abataka mutabani nti oyitako eyo n'olaba emmwanyi zange oba zaakaze nenkwata makansi bwe basira makansi erinnyo lino lyolaba nkebera emmwanyi n'erinnyo okutuka obukutusi emmwanyi olaba ogwo nega nti leeta emmwanyi tuzipime nga nnumye nnume naye nga makansi zaalingawo zajjanga nga za cooperative yezireeta ezipima emmwanyi erogira baba manyi neebuuka mu bbanga nomugatwala ku minzaani naye emmwanyi ogera bweti neeboota minzaani egiruma bweti neeboota kubanga eri awo ekyali ekibugwe minzaani eboota bubo makansi eboota bubo si muki naye mu guno tegusigala awo kasi okuba bwoti paba gugwenne guno gugwawa omuwula weeyogerako kakati abantu nga tebasobola kuleeta mwanyi ya kibogwe kati ekireeta emwanyi y'ekibogwe essaawa zino bwe malina ssente nzigirira nze mwanyi ziri ludda wanti foso naye ngikwata yange kutiya nenziteekako sente nenziteeka ku mobile money nenzika entwetwe nenda nekukuba endebe tewali mutindo ovuga buvuzi biri eriya naye wali kasenaganda nge emmwanyi tebagipima kuba teri ajja kujja mu kyalo gipima nga n'emmotoka ejja ku kyuma bagimanyi nti ezo za sola ziva kisweka zino ziva ntwetwe tosobola kuleeta mwanyi evudde bulemezi n'ogireeta n'ogipimira kiboga tebagikkiriza kati nga omutindo gusobola kukola ki kati gwe mutindo gwa vakedo gwe mutindo gwa ndiizi gwe mutindo gw'ekikajjo ekyo ekikajjo kirina juice omulungi okitegedde genda okola ekikajjo bakiteekamu entangazo bakiteekamu omulondo bagenda bagiika kajuice n'onywa kajuice k'omulondo n'entangawuzi n'enniimu nokama which kind of juice is this testing ndala nnyo naye byonna weebiri wano tetubitegeera bantu bali mu kulugirira kufunamu ssente wano bazindi batufunamu ssente empitirivu be batwala amatooke gaffe abasajja omusajja ali awo mu industria alina manvu atwala bijanjaalo pakistan baagala ebijanjaalo mukutuka obukutusi muyindi ali awo mugaga muyitirivu atikka boja ne box atwala bijanjaalo ebyo nasijja mbagoba nja kubiteekawo getaxifiriwa mpolampola omusolo gwawe gwa mpolampola okitegedde mujja genda mpola gavumenti yeesigaliza ebintu ebimu nga byayo bannansi bajja bifunamu ssente kati munnansi tafuna okitegedde tayimu neetuuka kasooli n'agula siringi bisatu ogula kasooli omuyi n'afuna ssente naye n'agula kasooli wanusu bisatu emwanyi neegwa ne bagidembula amatooke ne gagwa ne bagadembula ne gatembera mu lisu amatooke gavaamu juice so bino byogerako laga ekonomi okugijja mu mikono gy'abagwira ogiteeke mu mikono gy'abannansi exactly nga bafunamu eggwanga lisigala lifunamu by the way eggwanga lifunamu kubanga bano bannansi gasoobera nga tewali awo jaga pulezidenti tuyambe tekyaliyo fe twakula tewaliwo yadde ng'omukulembeze omusango nti yatambuta zekibuga abayambe ne minisita teyayimirako katuuti mwazze kubayamba ab'omuluka ng'ayambaani
tukyaluyamba ani w'omuluka kati olwaleero buli muntu agamba president tuyambe MP tuyambe MP tetulina bijanjaalo tufiiriddwa tebannaba kunywa buugi bannange tuli mu nsi ki MP tanagula buugi abantu bajja kunywa buugi kumufu balina kulinda mubaka wa parliament ne kansala agula obuugi afuukewo ensonga kasata najja omufu n'afuuka ekyeneena omuntu n'ayogera omutongole n'ayogera omuluka ayogera kansala ayogera emupyajja ayogera ayagala okubeera emupyajja ne bufuuka omukulu ogw'ebyenjawulo twaziika nga bantu mutaka afudde bamwogerako ebyafaayo bye ne basoma embogo ze zebaleese abaana baalina ne tuziika omuntu kati tukyaziika muntu tujja campaign ku bafu okitegedde ate yaguze ebijanjaalo mu mmooti akazindaalo omukyere gwe mugenda okulya ekkiro 5 yaguze okitegedde alina okwogerera essawa ne mubawo n'okuziika kubanga kansala tannatuuka alina okwogera yaguze omukyere kati ensi eri gye tumanyi kyenagamba nti emitima egyaffe middugavu ensi gye twali tumanyi endala n'ensi gye tulaba ndala bwamala ensi gyenjize yadde olina diguli gyemmanyi si gy'omanyi oyagala toyagala kubanga tewagirabako ezo ensi gye nalabako ngimanyi n'ensi ennungi ngimanyi ate ng'esobola okubeera ennungi nga tewali kipya kyemulese mu ggwanga okwata obukulembeze bisanja bino bya myaka ensobi ezikoleddwa gavumenti eno mu ssemateeka okusinga eddala kwebyo ennongoosereze nze abantu bonna mbajja mu byobufuzi ne badda mu bizinesi n'okukola ebirala ekisookera ddala eyo paalimenti egiraba volunteer retirement people obozze kukola bwannakyewa gwe paalimenti jangu n'obuyivu bwo muyise ebirowoozo mukubaganye ebirowoozo ofune ebirigi egy'amafuta ogende eki kyamafuta alawesi w'amafuta oyo osobola omukolaki manya nti omusajja ono abeera kutambala mukiyise mu paalimenti tambala amafuta ga mmeka kaadi nangimuwa teri musaala bakansala badde basite kansolo basajja badde basite waliisi bantu nga tebalina musaala ajja mu kansala awo ajja ajoga bujozi awo penzi luggi lumu n'agipaakinga wali mawulege n'ayingira n'asoma n'ateeseza kanso n'agenda bawulesi bempaga bagulira site kanso ebintu ebyo byonna nga tebalina sibazina mu paalimenti nebakisede bazikyeyo so nze paalimenti yangu giyingira yabwereere paalimenti yaki kukola bwannakyewa ojja kuweereza webale nnyo sikufuna okendaba embigo gye ginaava ndimukubaga n'abantu mwagala okujja okubeera emuppi kivaawo tikisoboka gweoba ogenda fuga bulamu kuba ebyobufuzi oba obijjeewo nakuba tokyali mu bino nti simanyi byakusasula byakukola kutya olwogoba tukalakata myaka no ekintu ekisookera ddala bwe bayagala okutereeza ekyo ekintu abazungu bakinogera eddagala ekintu kiyinza okusooka n'entuula obukulembeze butambule muri jono oba nyinza obuza muri joni zinze regions tuzinda mmeka tulina region ino obukulembeze bw'eggwanga yes insobola gimuvinga ngo bwakabaka bwabusoga kuba bwakabaka bwabusoga kutambulira mbika bakubana ababafera Jews niyo bwabutambulira muki mubika nyinza obuza mu region yemugandi Buganda wafuze 5 ankole 5 busoge 5 kalamoji 5 nobiteka mu ssemateeka butambule rutini myaka jo 10 sinsoga gifuge ne constitution intikasa beranga ba North Korea nyinza nokuba abantu kubukulembeze nga tebakimanyi bakolera constitution ya North Korea giraba teri yali abuvuddeko n'atagenda mu luzira bana atera okubudduka bana atera okudduka ku president ba South Korea nkola agreement
mugituulemu enguzi woogikwatirako wootogala sente z'omuzigo w'omusolo bwokola bwotolobuvwamu bwe pa kati kitegeeza ensi eba ejja kubeera n'obwegendereza bungi n'omululu ogujja gukendeera kuba bulwoga nti zegenda kubbomanya wenzibira kakati ajja najja okukwata entebe abazze ekkolera nsi okitegedde kati bwe basikoze mu zooni zinga ezo tuteekawo ebisanja abantu bafuge emyaka gyabwe eneena yayinza okugamba nti olowooza ku kya federo enfuga eya federo okubukalamu enfuga ya federo wano mu uganda eyo siyinza kugibuusa maaso yaliwo naye katonda bwe yali yatonda yakola federo bweyogera lumiki luganda lwaki yateekawo omunyankole lwaki ateekawo ebika lwaki yayawula ebisolo kakati federo ate federo abantu tebakitegeera federo si kibi federo esente zisigala mu lijoni yammwe nakugamba abasajja bali ebwindi babatwalira mpitambi esente zisigala Kampala teri kye batwalayo tubasasuliza wano okufiriminga obufiriminzi efirimu ndowooza $6 okukkiriza gukwata ekifaananyi ebwindi zekuwa $6 zisigala Kampala waliwonaifosonity wezisigala naye amazike gali wano waffe gali bwindi gali wano esente ezo zigende zisasulira ebwindi kuveeko omutemu ogusigalawa kubanga buli region erina ebizibu byayo ebya Buganda birala ebikkalamojja birala okitegedde ebyankola birala ebyebusuga birala si zonna eyinza okuba nga Buganda eyagala kukola malwaliro nga Ssaabasajja Kabaka bwananisa okukola amaki ate ngaenkola eyagala kirala enkola eyinza okuba nga twagala kyuma kya dayali kupaakinga amata gaffe twagala ekyuma ekikola ki ekikola amaliba mpaka kukola engatto nga ankole kyeyetaaga Buganda eyagala kyantangawuzi okitegedde twagala kukola nescafe kakati federo terina bulwadde no okukuzaayo wali eri wandigonjedde otya ekizibu ky'obukulembeze kuba we tutuukidde olwaleero mu ggwanga Uganda tulina ekizibu kya leadership buli ajja mu bukulembeze ng'ogyeko ekya palamenti kyogedde buli omu anoonya kulya tewakyali kuweereza ggwanga ekizibu ekyo general mu ggwanga lyonna nga kwotadde n'ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga obukulembeze ekisookeddera omukulembeze agende ku term limits myaka ena bwena oba 5 ku 5 ekyo tekiriiko kibuuzo ekyokubiri palimenti gigyemu esente bavolontiya bajje ate bino ebifo ebirala KCC ebyonna ebyo byonna ate KCC nze sinza namulonda sinza kumukubako kalulu appointee bakansala baani abo bonna ye bameka KCC yakala abantu bameka KCC ED Mayor Minister of Kampala Minister of Kampala owokubiri bakansala for what before ki byoyinza otunulira n'ogamba nti Kampala oba wakumanaging Rwanda KCC ebino byebali Mayor ate Mayor omwavu tajja kufuga kibuga Kampala nze Mayor atasobola gula byuma byakasasiro tojja kuba Mayor sijja kulonda kugamba muba mugenda kumukumunta muteke mukakumunta mu walusimba empanga kasasiro yali atabukidde Amin n'agenda gye yagenda n'agamba bamugamba ekibuzo nti tolina bagagga nti balina wano waliwo abagagga basatu twalina walusimba empanga twalina Kasule Wandegeya twalina Sense Kukulubya bali abasajja abagagga yatuukira wampanga mpanga bwamuwa obukulembeze yayingira kanso n'ababuuza kizibu ki kyemulina nti kasasiro akasasiro sagala ku makasasiro kiki kyemwetaaga titwamaliriza dda fayiro yaffe yeeyino moroka yazijja Germany n'agula emitwalo 56 n'agula ebiyumba 56 n'abeeta e Kampala byakuuka kasasiro n'amugoba period nemwe World Bank nebawe emmotoka Government efulumya sente za kasasiro buli mwaka ne musigala nga mulina kasasiro gende na kasasiro tunule ebivundu ebiri wali genda mu wino tunule ebikola ki siwejigulwa mu yes kakati nze abagagga mwe bali wano bayitirivu nyinza okulonda abagagga 10 bokka
bw'omunga kijja munyigiriza nembaga ekibuga nkibawadde myaka 5 bali appointed not elected sijja bajjako musolo mmwe myaka 5 mulabirira kibuga batala nguuto buli kimu kyonna abagagga nenga nti kati mwerunamu abagagga mbamanyi kubanga mu importing muyita mu mikono gyange mu importing ebintu nenga ngira emyaka 5 jasebalamu jadulekerega jayanga jagundi mwe mugenda okulabira ekibuga okiwa balinamu yes myaka 5 nodira omuntu akava mu muzigo omwaka gumpuna ogandi ogera muwa kibuga kakati agera kuzirabirira kisisaako nkundi sorry for saying that niyo ogera kirabirira ki Mugabe walusimpenga yagenda Germany yagula emitwe 5 muka nasasula basitekanza abo n'abaana bakolanga ki meya mutajja kubuza abantu babakyalina obuyinza babakyalina amanyi nti power belongs to people power belongs to people ebandala yes power belongs to people naye ebeerawo naye bw'oba okulira abantu naye power belongs to people toyina nagitegeera tukitegedde luvannyuma nti abasajja bali baatukolera ffe kasasule tetwamulabako poloka yajjanga buzini parking nga tebatukkiriza ffe abaana kusuulamu kuba mujja kusuulamu ebyomu bebaselekitibira awo ebintu kasasule ne bookya ne bagenda abantu oba tobajjeko obuyinza bwabwe okwerondera ensi ezo ziraba abakulembeze kati twalondera abakulembeze tubafunyeemu ekyemyaka 40 amataba gatta bantu yes twalonda abakulembeze okulabirira ebibira babimazeewo tulonza abakulembeze abanema ettaka ebisenyi bikoze eki kakati kukubuuza nti kulonda abantu kiringa kaboga nti abakazi twabajjawa naye nale mutuga twajja abakazi wa emanju tetubazaawa emiryango okusindika werubalo kazi bakalubengalo balinganga ki balinganganza akwata ebiti akwatako wena nogi newekanga nokwekanga engalo zikaluba twabajja gende nakaseresaawo eno obatunuulire bebise buveera genda yojja kubala nze webageza watu sigenda kugula mmere yokka ngenda ntunule genda obasajja wajja bala bonna bali buveera bwe bati bakazi katu yajja ate ne musanyuka nnyo gukalinganga balaafu baba jemaju nabakomeza kabalese emiryango kusula mbutale yes kakati ensi yakyuka mu nkyuka eteri ntuufu so bino byogamba otwesalirewo twerondera abakulembeze ebiki mulimu ebintu byetaagisa bamuyita wa Singapore Lee Kuan Yew was a dictator ensi yagiteeka mu first world was a dictator ayina ebintu byakola netubirabako ebiweddewo so bino omusanyi tukedde ku makya tugenze kuba kalutonda londi meya mulimu ebintu byotetagisa buli kimu kyonna kyonna tikirina okubeera awo yes obuyinza bw'abantu obukulembeze bulinga maka yes olina kyolina okubeera nti kino kino ze nekikola abaana bookera ku makya obakeeza okugenda okusoma naye bwogamba abaana bakuba akala obutagenda kusoma teri mwana ayinagenda kusomera bazzukulu bamutabani waine mwana bangi bayinza okuba bakaaba abazika mutako abaana babatwala okusoma tebalaba ne mumuloka bagenda bakaaba bamaama balina obuzibu bagenda abaana bakola ki bakaaba bagenda begayirire bazzukulu bayinza osanyuka njagala obagambe mukuba akalulu okusoma n'obutasoma teri mwana agenda kusomera kakati mulimu ebintu nga tojja berekera ki otegedde tojja berekera bantu kwesalirawo sirwakuba balina eddembe lyawe akakalulu oba oleeta kati yes mulimu eddembe litega kwetaagisa mutukedde tulonda bakansala mulonda baaki webale nnyo bo bameka bemulonda bameya olonda meya n'abakedde akakiiko ka kansi kantu katono nnyo bagende ekiri ne muleeta expense ng'abantu ne muleeta omusaala ku district biliyoni 32 nga biliyoni 25 za musaala olwo oba okolera nsi I agree with you, yes. Masakai was a one district. Mpiji yali district yemu. Kalungu. Mulimwani. Simacha Kalungu. Simanyani. District yozimanya. Tuina district etekola kilomita 4. Ne district yeri Antondi. Tesala kilomita 4 kuva wetani kilo kutoka kunsala webana wegenda. Erina nayo obukulembeze. Kakati ebyo byonna bibituzi byengamba tibiriimu sobeera president ezina district kiri no bizenga byali ku mirembe gye 26 ziddeyo buzeri wansi tumbuulire ate nga ababaka ba parliament bakola bwannakyewo zitebayiza kusuka 50
house yonna abantu Yes. balina kusukka ata bakolaki baminisita 26 bamala ng'ate tebasasulwa musaala minisita obasasula ngamba ababaka okay abapalimenti sibasasula gye bali abasajja basobola okubeera mu palimenti abasajja abakulu abali awo ng'akeera bukezi kusoma bitabo kujja kukolera nsi mwebali kulowooleza ggwanga litegeekera mwebali people abantu baba bakyalondera bifo biki bye baba bagenda